This is Faridah TV UG. Subscribe. Faridah Nakazibwe Akikoze Bambi aina gwa Adukilidde ngenda kuba nkuwa details. Faridah Nakazibwe aina omukyala gwayambye ngenda kuba nkuwa details maasawo. So nga ate ne Maulana ne mukyala we biranze poliisi yandika kanange ekutte Maulana ne muggalira. Faridah TV UG mbandiza mwasuze mutya olunaku olwayo mwena mwena abagoberezi ba Faridah TV UG ngenda kusaba mbi osubscribing bobata na kusubscribinga ku YouTube channel ya Feno wantu bana mawulire gaba celebrity agaba ga trending akusana agaba gatambula kusana agaba gakagwawo amawulire tubana go genso senago Maulana comedian iranga onasa azanya ne munne Rain bazanya bonna nenge ebya Maulana omu oyo golengira mu kifaananyi Maulana byongedde okulanda mukyawe yavuddeyo n'ategeeza nti banaye Maulana ayina empisa embi. Omukyala alumiriza Maulana okumutulugunya Awaka yakamuzalamu abaana 3 era omukyala yasazeeyo alekulire ave maka gani ga Maulana era omukyala yagenze ne ku poliisi ebeeko kyekola. Maulana amuyisa bubi Awaka era omukyala yategeeza nti Maulana mumulabaawo nga comedian naye ayina empisa embi ewaka. Poliisi yalika kanange emukutte omusajja ono era omukyala yategeeza nti Maulana tamuwa wadde buyambi bw'abaana awaka amuyisaamu amaaso ate Maulana ye ndowooza buli wiiki awoowa omukyala omulala bw'amugambako amuyisa bubi amuyisanga kyonziira okugamba omukyala yasazeewo agende ku poliisi yeekubira omulanga era poliisi essaawa yona Maulana alika kananga ayingidde akaduukulu. Faridah TV UG ebya Maulana byongedde okulanda ebya Maulana byongedde okulanda omukyala akyalemeddeko. Faridah TV UG ngezeko ewa Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe mukyala ono mukozi wa NTV era nga alina program gy'aweereza gye bayita mwasuze mutya kw'ossa n'okusoma amawulire ag'ekawungeezi. Faridah Nakazibwe alina omukyala gwe yakyaliza Bambi ku program ya mwasuze mutya bamuyita Shakira Nakasi. Omukyala ono Bambi yayokebwa omuliro Bambi era Faridah Nakazibwe yeewaddeyo n'agamba agenda kulabirira omukyala ono byonna ebyetaago bye byetaaga paka olunaku lwalifa paka omukyala ono lwaliva ku nsi kuno. Faridah Nakazibwe yeewaddeyo agenda kulabirira omukyala ono kw'ossa n'okuweerera abaana be school fees b'alina. Jjukira omukyala ono yagambye alina abaana bali 3 abaana bali 3 b'alina era Faridah Nakazibwe yagambye agenda kulabirira abaana abo abaweerere school fees kw'ossa n'omukyala oyo okumulabirira paka lwalifa Bambi. Faridah Nakazibwe Mukama Katonda akuddizeewo Bambi Allah akuddizeewo olw'omutima omugabi ogwo mu kisiibo kino Allah akuddizeewo Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe yeeyamye okuwa omukyala ono obuyambi bwonna bw'anaaba yeetaaga obuyambi bw'aneetaaga ate Faridah Nakazibwe teyakomye ku ekyo yagambye agenda kutandikirawo omukyala ono bizinesi Bambi asokulabika nga abeerawo obulamu bumugondere Bambi. Omukyala yayokebwa omuliro Bambi ndowooza omulengera feesi yonna yabadde amukyaziza wali ku pulogulaamu ye eyamwasuze mutya mugenyi gwe yadde akyaziza era Bambi ndowooza balengera Bambi ndowooza Faridah Nakazibwe mumulaba omutima omugabi omukyala ono gw'alina yeeyame n'agamba nja kukulabirira paka lwolifa kw'ossa n'abaana bo bonna nja kuba mbalabirira kugamba Faridah Nakazibwe yeeyamye buli ekikwata ku mukyala ono ajja kuba akikwasaganya mu mbeera ennungi era obuyambi bwonna ajja kuba abumuwa kw'ossa n'okumutandikirawo bizinesi. Bane Faridah Nakazibwe Mukama akuddizeewo bamuyita Shakira Nakasi. Omukyala ono Shakira Nakasi yayokebwa muliro mukyala ono Bambi era obulamu bwe tebwabadde bulungi okutwaliza wamu era Faridah Nakazibwe kyavudde amukyaza ku pulogulaamu ye n'abaako embuzi gy'amunyumiza obulamu bwe engeri gye bwatambulamu gye nvuddewo engeri gy'abadde
kwegamba Faridah Nakazibwe Bambi ne kimukwasa ennaku manyi program ya masuze mutya ebiseera ebisinga Faridah Nakazibwe akyazaawo abantu ne boogera gyenvudde waabwe ne gyenvudde wamu oluusi aba akaabya era Faridah Nakazibwe yategeeza nti omukyala ono Bambi gyenvuddewe yamukutteko nnyo n'asalawo n'agamba waayi kaabeeko kyamukolera osanga Allah anaamuweera omwo empeera era Faridah Nakazibwe yeeyamye n'agamba ngenda kukulabirira buli kimu paka lwolifa buli kimu kyonna kyange business ngenda gikutandikirawo kossa n'ebintu byonna ebirala ebyetaagisa buli kitu kye weetaaga nkubiraako buli kimu ky'oyagala nja kubaawo nga wendi nze neeyamye okukikutusangako Faridah Nakazibwe mukozi wa NTV wali asoma amawulire ag'olweggulo aga NTV akawungeezi kossa ne program eyamwasuze mutya eba ku NTV kossa ne ku Spark TV Faridah Nakazibwe yagikwasaganya program Bambi Mukama Katonda akuddizeewo Faridah Nakazibwe omutima ogwo omulungi gwe wakoledde mwana mwala oyo Shakira omukyala Bambi yayokyebwa omulinzi omulengera Face Bambi obulamu tebulikkiriya obulamu tebulikkiriya ku saidi ye Bambi omukyalo oyo obulamu tebulikkiriya okutwaliza awamu si byangu naye ebiseera ebisinga Allah abaako akaseera kajja okubanga akujjukiramu kyebekaniza katoke kaseera Allah ke yali yategeka okumujjukiriramu mwana muwala ono oba gosa okuyita omukyala gwe bayita Shakira Nakasi Faridah Nakazibwe gwe yeeyamye okulabika nga amulabirira buli kimu ofanga ku muntu okweyama okulabirira paka lwolifa n'okulabirira abaana bo bonna tekiba kyangu kuba eno Uganda yaffe essaawa eno ku ngeri ensi eno gyetambulamu essaawa eno tekiba kyangu okutwaliza wamu era omuntu bwe yeeyama okubaako kyakuyamba paka lwolifa weesunangako era oba olina okwebaza Allah subhana n'omugamba nti Allah weebale baaba we nafukamizi ne weebaza omutonzi olw'omuntu oyo gwaba akuleetedde mu bulamu bwo Faridah TV yugi bya Faridah Nakazibwe munnaye bw'atyo bwe yamye okulabirira omukyalo oyo ne Bambi g'amazima emboozi y'omukyalo yabadde ekwasa ennaku g'amazima era Faridah Nakazibwe kye yakoze kintu kya ewa Faridah Nakazibwe ng'avuddeyo nzeko ewa Sindalera Esannyu omukyalo ono juke mabegakawo abadde kyajje azaale era abadde nakawere ebbanga eriise emabega lyonna Sindi Esannyu avuddeyo n'ategeeza nti munnaye kati nsizeeyo muziki azeeyo mu studio agambye abo bonna abadde beeriise enkuuli essaawa zino mu muziki agenda bafa bakula agambye bonna bagenda kudda wansi wa bigere ebyo kubanga ekiziki agenda kikubira ddala kutwaliza awamu agenda kibasabatula era agambye bannayuganda beesunga omuziki gwagenda okubasabatula mwaka guno gwa 2022 oluvannyuma lw'okuddayo mu studio agambye kati wannakawere yabutadde ebbali olukindo lwawonye buli kimu yakitadde ebbali buli kimu kirikirya kati eddoboozi yaligogodde dda kwegamba kati ekisigadde kuba muziki bonna bagambye beesootinge beetegeke essaawa yonna agenda kuba abakubako ekibaati badde wansi wa bigere bye tumitinge mu vidiyo eddako Faridah TV yugi mweraba